wabaddewo enkalu mu kkooti ewozesa emisango gya Nnagomola mu musango gw'okulya mu nsi olukwe okuvunaanibwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne Haji Obed Lutale wamu n'omujaasi Captain Dennis Ola oluvannyuma lw'omulamuzi wa kkooti eno Emmanuel Baguma okukaka abasibe okusomerwa emisango. Kino kidiridde kkooti eno y'emu okugoba okusaba kwabwe okw'okuweebwa obudde basooke beetegereza empaaba empya n'oluvannyuma nti babeeko kye boogera. Bino nga tebinabaawo mu kusooka omulamuzi alagidde oludda oluwaabi okutereeza mu mpaaba era nga banaabawadde eddakiika 15 okukoleramu kino, era omuwandiisi wa kkooti omulamuzi amulagidde okukozesa eddakiika 5 zokka okussaako omukono ku mpaaba, so nga abavunaanwa baweereddwa eddakiika 10 okubanga empaaba erongoosebwamu era oluvannyuma eweebwa abasibe ne bannamateeka baabwe. Abavunaanwa oluvannyuma lw'okugaana okubaako kye boogera, omulamuzi yalagidde kkooti okugenda mu maaso kyokka nga buli kimu ekibadde kibabuuzibwa Besigye ne banne babadde tebanyega. Omulamuzi kyokka alagidde oludda oluwaabi okuteesa ku lunaku omusango kwe lunaatandikira okuwulirwa, ng'era bannamateeka ba gavumenti wano basabye obudde bwa mwezi mulamba okusobola okuteekateeka engeri omusango gye gunaatambulamu. Empaaba empya eriko emisango 3 egivunaanwa abasibe nga gyakulya mu nsi lukwe n'ekigendererwa eky'okuvuunika gavumenti ya Uganda okufuna obuyambi bwa ssente n'ekigendererwa eky'okuvujjirira ebikolwa eby'obutujju, okusirikira amawulire ag'obutujju n'okwetaba mu nteeseganya ku mikutu migattabantu ku WhatsApp okuggyako gavumenti nga bakozesa ebyokulwanyisa oba emmundu. Wabula Dr. Kizza Besigye wano akangudde ku ddoboozi n'ategeeza nga bw'alina okusooka okwogerako ne bannamateeka be era ne yeemulugunya ku ky'okumusangako emisango egy'okulya mu nsi olukwe. Of the Republic of Uganda under my law. I will allow you to say something, but let me know your position on this. If you are not pleading, so tell me that you are not pleading. I'm not in a position to plead without animals. I've been charged with treason. I don't know how many times I've been charged with treason. I am saying treason that never to come. So I'm fed up with this persecution. Ono aganya okubaako kyayogera ku misango gino, wabula omulamuzi Emmanuel Baguma akitaddeko nti omusango agweganye. Dr. Kizza Besigye Kifefe, Haji Obed Lutale, R./12743, Captain Ola, Delish Oya, and others still at large between the year 2023 and November 2024 at various places and countries, including Geneva in Switzerland, Athens in Greece, Nairobi in Kenya, Kampala in Uganda, contribute a plot, act or matter by force of arms to overturn the government of Uganda as by law established. Haji Obed Lutale ne Captain Dennis Ola nabo baganya okubaako ne kye boogera nga baagala okusooka okwebuuza ku bannamateeka baabwe. Ne bano omulamuzi awandiiseeko nti omusango bagweganye. Okusinziira ku ludda oluwaabi mu mpaaba empya, Dr. Kizza Besigye Warren Kifefe yagenda mu kibuga kya Geneva mu ggwanga erya Switzerland ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2023 okwetaba mu lukuŋŋaana n'abantu abalala gye baateeseza ku nteekateeka ey'okuvuunika gavumenti ya President Museveni nga bakozesa ebyokulwanyisa. Dr. Kizza Besigye Kifefe traveled to Geneva, Switzerland and attended a meeting on the 29th of October 2023 with others, where he and others discussed a plot to overturn the government of Uganda by force of arms. Haji Obed Lutale avunaaniddwa okugaana okuwa amawulire ng'akitegeddeko nti Dr. Kizza Besigye agenda kwetaba mu bikolwa eby'obutujju. Captain Dennis Ola avunaanibwa omusango ye ne Dr. Kizza Besigye okukozesa WhatsApp okwetaba mu nteeseganya ez'okuvuunika gavumenti ya Uganda. Delish Oya and others still at large between the year 2023 and November 2024 at various places, including Nairobi in Kenya and Kampala in Uganda, knowing that another person, to wit, Colonel retired Dr. Kizza Besigye Kifefe, intended to commit treason, did not keep information thereof with all reasonable dispatch to the minister. Omusango guddamu ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa Gatonnya giyite January omwaka ogujja 2026. Anet Nakayibaale yakusakidde eggwire lino ku KTV Amalindi.